Moses Radio yagenda agamba kale singa bampita Uncle Moses. Tulabe ekikola kya Moses Radio kye yakola kwali kuyaaya na kuyamba. Cheza gwe ku side yo kye kikolwa kya Moses Radio ekyasembayo. Ewange ewuwo kyali kya kuyamba na kuyambagana. Kye kikolwa kye yasembayo okulaga. Kineddemu. Yo ku mwoyo. Yasa amazi amazi agalo ganywere mu chupa. Mu kacupa kano naddala kano. Nene ddala kuliko ekigambo kino. Agaomera. Nze buli kigambo Uganda. Lenga naffe tugenda kwejjusa olina business yo jolanga oba oli munnabitone muyimbi comedian oba MC lenga content wo wano naffe MR Live tunda content wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live where charity begins. Ku MR Live kwetuli amanya bampita Rima Sam oba osobola okumpita Mechanic Rabongo weewaawo bakama bafa abantu maano ya Bongo Charity Foundation owana 17 bodda kusomerera bwatandise okusoma waddenga ebikozesebwa byonna twabifunye enjeyo rims toilet paper n'ebirala ne school fees tunazifuna buli kana kawe emitwalo 3 bwe bukadde butano mu emitwalo 10 bwe twetaaga oba wano tubujja ku street ne mu family bambye zitagalamu ne tubuwa obulamu obupya wenyigire mu teekateeka zino oluno Katonda akuggulire nze nzikiriza bo omwana omuto era bo oyo munnaffe ateesobola obuwere ddala Katonda waddenga nze nzikiriza nti ebikolwa byaffe nkiddamu birikola kinene nnyo ku nkomerero y'obulamu bwaffe. Leka tusinze Mukama Katonda waffe nga tuyita mu njiri eriko ebikolwa enjiri ey'okuwa n'okwewaayo eri bannaffe mu mbeera yonna. Komyewo ndi wano ne legendale ng'era bulijjo musanze ali mu faamu era gwalaba adlipsi zaffe mulaba nga nambuza ekyenjawulo ekiri ku legendale ono nti tewali kintu kyasimba oba kyawandiika kirina makulu ekyo bayita okuwandiika olugero olw'enjawulo naye nga luli mu maloboozi amakusike ageetaaga abakugu bokka okumanya kye gategeeza beera omukugu bo omu ku bakugu ng'oyita mu kutwegattako ebiseera ebisinga emboozi z'abakugu teziggwa amalojjo wadde nga zeetaaga budde ozijjamu amalojjo era n'osigala ng'olojja anyweddemukko aye ku mwoyo wadde nga era olwaleero tuli mu Okitoba 2025 omukulu gye bali kusimu kale muganda wange we bali kwagala bitonde bya Mungu nakakwatako tuwulire oba tulyokke wano tulyokke bo tulyokke esobola okusika ng'oli eri emabega waayo kale kitiibwa nnyo nsanyusa okulabako omulundi ogutali gwakubye oba gwakusatu gwe ogenda Labongo oli ku Labongo Charity Foundation ngenda kujjukira omuntu omuba muyita Ian omujjukira Ian bekifaananyi kafulu mwogereko eri byeyakola ebirungi nebyakola byonna gyalinawo tebyaddala Ian bwe yakwatanga ku kifaananyi kya paint ng'okomawo okutegeera nze yanjigiriza mosaic okukola feesi y'omuntu mu kyayi era ng'okomawo okutegeera yali multi talented sikukuba baana designinga t-shirt sikusiiga n'ebirala era ne music yamuyimbanga n'osulayo. Yes man anenga ati yamutwala nnyo abamwita Ian David Ian Ivan Ian byebyo nenga ye David buli muntu olaba ennyukuta ebeemu D ne bamagamba D nenga waliwo isooka negamba D kisanti David Ian David yali ava ku nsigo ya ku mirandira n'ensigo egikola art betugendako mu bitabo ebimu nti wetugamba mu David mu bitabo bitukufuika ye muyaye yali mu Bwakabaka emulungi byonna ng'abikola akola kyo naye ng'ate bw'ayimba by that bayimba naye yakubanga entongooli naye ate kati ffe tukwata akazimba so kitegeeza nti bagamba history repeats itself nti olugero lweddamu naye terusanga waabo bannannyini lugero olwo kale ate ffe twagenda tukwata gamba nti
yeffe baali bannannyini lugero olw'obulamu naye ate kati yeffe lugero olw'obulamu yeffe abaali bannannyini lugero olw'obulamu naye ate ffe kati lugero olw'obulamu senjaga otemetememuuko mu mpulire eyo like this a charity foundation nti kyenkuwa ŋŋamba bujja kutya nga tetuliiwo naye nga tulina gye tuli naye nga bantu tebatulaba bw'otya nti bannange bijja kuba nga siriiwo bino sibiraba nedda kyotya mbu tojja kiraba emabega waakyo ebayo ekisinga ggwe kyolaba kisinga eitha obubi obulungi oba ekisa oba ettima so tosuubiranga ekirungi ennyo oba ekibi ennyo tosuubiranga ekibi ennyo kuba era ebayo ekirungi ennyo so beta balance mind balansinga obwongo bwo legendary. Yes man. Abantu tewabeyanjulidde n'okubabuzaako kikulu. Ya kikulu kyova nti no osose ku yanti tusose mu ati biki. Ndio gambye farm ne wantu li ku kibaati. Banji nnyo bansanze wano abansaako wali otugwe bagenda okulaba nabagamba mpoze eno kimbusanyo akonze musanyukire ne kikubu ensi. Nti ebiseera bisinga Katonda ina ekigambo bono gamba Katonda jagamba Katonda Mukama malayika komaawo bitu bimeka ekyokuna yeggwe either osobola okuba sitaani oba omwana w'ebyo n'okugamba emizimu lubaale biki bisatu ekiddako yeggwe so bw'otuuka ku ggwe mugani ate enzaani mu bisatu nze mwana waabyo nze muzzukulu waabyo ebiki simanyi kyotawadde erinnya tebagenda kikulamulirako mu kisa ekisa kigwa ku linnya nti gwani nze Roki bambi Roki gwani erinnya nze Luyima Sam ne bagamba Luyima Sam nogamba basaamu babi nnyo naye ate Luyima be bana abaana ba gundi tulaba erinnya Luyima lukutwala abaana ba gundi bakwano ba gundi be bawase wagindi naye nga ate Sam means Samuel Samuel waliwo gye bata Psalms 23 buli Sam oba Samuel oba Samson bibava ku David mukama ye musumba wange seetaagenga anjalya simanyi biki ku muddo gw'amazzi biki ku lusozi kubuulira so kakati amanya nze sijja kweyanjula bamanyi pitalo kijjanti olunaku lwa leero eno programu njagala njiweereze mu bwakabaka bwa mirundi ena omyeddemu ye ku mwoyo jasa amazzi baŋŋambye amazzi agalo ganywere mu ccupa mu kacupa kano naddala kano naye naddala nga kuliko ekigambo kino agawoomera nze buli kigambo Uganda gwe bweyagala okunzita teeka butwa obuteeke mu Uganda nze nywa Uganda si wala wabula Uganda kino tukijjeko enga bwogamba kati nyambadde t-shirt naawe yambadde eno enga bwogamba nti Mr. Live MR Live ebeera Mr. tulwa nti nkukubye weto kimanyi nkubye nze nakijjambira era naawe ofunye kiri nenga kiri Mr. kale MR Mr. Yes amanya bampita Giria Frederick kano kategeeza ki I salute you period ba Frederick byonna nti full stop songerako gwe noonyereza mu kyeŋŋambye nze Giria Frederick not aka not also known nze Giria Fred Rocky Giant mu database mu mind base gobugamba Giria Rocky Giant egenda kweta Giria Fred ne bugamba Giria era nze ajanga Giria byonna bikola ki I have a database kibagamba nti ebyange biri mu database tebiri wano ne bwengenda nyinza ogamba nti oyagala luyimba kigwegenda ku Google eri abantu mwena nze YouTube eyo yaffe ffenna naye ate nina ekibanja bayita buli simu efulumako ne app eriko Google I'm on Google not on YouTube Google ekola byonna mpaka mu TikTok yo mu buli kimu wanti yesooke kwalenjinga n'ebireeta bonoogera ku lokija nti obinga tebimatchinga na Google Mind I am a Google driver not a drive a Google driver yoyo omuntu alina space enene positive space nga bagamba Rocky Giant ng'ensejja kukoleta omulundi ogwo byonna birabike omwezi omulambe ebintu byenkola muno kati nga boze essaawa zino
I'm driving a Google. Nti bino bijagenda ku Google gambe Google means the universe with the image of a video. The universe with the image of a video. Yes man. Google. Then tugamba nti DSTV means destiny to the video. Mulimu D. Destiny to the video to show you. Obakisegedde nti Google ekulaga nze obakisegedde naye ate no DSTV ekulaga byonna ebiyita mu Google. Kitegeeza nti all of them they sip or they fatugamba I sipan nyizo gamba I sipan koko nti nze mbera ko I sip nti sip nti nga mpayo ka sip kamu noga ka ngwem Utwasho ndaga mpayo bite yemu kumuyembe ako bite yemu ka ekikati ekyo nti yemu eyo yetambuza nezala byonna so kita nti mu nsi muno byonna bitwogira bino Mr Live biki eri abali ku DSTV ne bagenda ku multi choice kitega nti multi millionaire choice osobola okulonda yo buli kimu kwekiri kyagala kyolondako naye ate ogulira wa ku DSTV. Yes man, you kuba subscribers kati boka wansi wano okugenda ku Google boka wansi n'ogenda ku YouTube ejo bayita akatalika kamazima n'obulimba YouTube ekimo kisangako oyagala bulimba oyagala mazima kati ate kibayita Google oyizo gamba how to what ereja kubuza what how to kill abakuleetera munyigo omumwogo akwate nyindo kiteke ekyo neda sebo Google is a bayita Google means genius tactics weapon biki era kwa kufanya kigambo kyabagamba nti 1,000 ways to die in a second. Buli kimu kikutta. Maso ebitu bivuddemu so amanya bamutalo kijinaga nzero kijante bikinze byange byonna. I drive Google but the Google can't defeat me. Obama chibata Google. God is good, good is God. God is good. G is G. Google is Google. Google is God, God is Google. How can I kill someone? Tena lugambo in a positive move. Na ye at a stop there is a checkpoint. Force. Force. Sasa inempaka. Kusimpaka kwematira. Force mukazi wa musajja. Force tata numa tasobola oli mukutya. Bino tetubi Force akabira ki? Force mkuba muko. Era numa muko jangu. Saga. Enderi. Wait. Look at what you try to do awe. First getter. Anakuulira. Look. Laba kyakola. Kamera njaga ndoboyo kindio kyakola. Utwayogedde utunulira nyaawo. Zoom that one. Ngobulire kyekola. Goloze kola ki? To you goloze kola ki? Gwenga Mr Live. Enyenya mannyo. Njakinyonyola no. Tukisimbe nakatekayo leero tukyogeddeko n'engalo bweziti. Goloza kyemba yerya wetegereze nnyo nkubuulira. Ne kamera eraba naawe eraba. Sinemye. Iyeko Gogo genda nawe. Gugundi genda first nawe. Nsaba mfune kyali wango njagala kwa olugero kyali oyo otuna mu mboozi. Soko mufunire. Yamufunye dda mufune wali. Mu obudde kyali embeera gyali mu. Obudde otya mukube eno kitegeeza waliwo munno mu kyama nenga si munzikiza. Waliwo munno mu kyama nenga si munzikiza. Kikyuse kuggwe. Tereza.
waliwo munno munzikiza nenga si mukyama waliwo munno mukyama wekwateko ng'obyoga kijana kuwa statement waliwo munno mukyama waliwo munnange mukyama so si munzikiza so si mukizikiza waliwo munnange mukyama so si mukizikiza tikyotegeeza kitidde okwogerera mu ngero oyo ajja bikubuulira kubanze ye munnange mukyama so si mukizikiza aze n'ayitawo n'alabibwa kyo nti once a general always a general once a witch is always a witch period yeggwe tewali mulogo akyuka. I've never been a witch, I've never been a doctor. Born a general, still general. I worry no because I was born by a warrior. Kirabyeko wali kiri wano warriors born no worries. Awo omutoto gukuulako nkofiira saba okwebaza omukulu ono and baita special thanks edition. My moment is Thanksgiving. Ngenda chukira wano mwame namusanze ne jacket ngefaana empale yange kufaanana n'agimpa kyogereko yesiimye nnyo okubanga omukulu nange nafunye ate omukisa ogumusigamu nzaani Roki wanje lwaki omuntu asangibwa n'aweebwa wala lwaki omuntu awa eri bonna abawuyanze kyenjogera si kyamaanyi si kizito nekyamakulumu wadde si kyamazima. Lwaki omuntu asanga naawa kimu, lwaki omuntu asanga ne bamuwa kyakubiri, lwaki omuntu ayayaana okugabula kyakusatu. Sigenda enamba yange tunula wali gwe enamba yange esembayo ennyukuta eri wakati n'esembayo enamba yange y'essimu gy'oludde okubako gibasomere esembayo ki ngamba wakati waayo okuva ku namba plate eri ngamba enamba just va ku ngamba numbers not letters eri wakati n'esembayo eri wakati n'esembayo 62. My number is 0754. My number is 074 24 28 Osembezayo ki 62. Enamba y'essimu ku Airtel ne ku MTN. Soko giddemuko. My number is enamba yange yava ku udaji yava ku UTL ngeri 071 Fosfayo Mabina move Lord class wambwa nnyo tomuleetako bamo wambwa ayinza ogamba simbwa wulira ebintu bino enamba yange y'essimu yatandika bweti 071 24 28 62 yali UTL. MTN nendaba negamba katukuweeyo ne bampa gye bayita 0776 24 28 sembi ayeri sikuyita owembwa odi wakiyogedde ddala kitusiba kudda ku nekitambula mpaka ku Celtel Airtel but not worried it is 0754 semu namba ginsomere 62 oli musimu ngambe yasoose enze mbadde sigikwata oda nze mpuliriza bino ze nakutte yange eri zino ziri nti yasooka mu 071 24 28 eyeri ki 62 okay 07 54 24 28 62 kano kategeeza ki kano kunjooga nti mujoze kiwedde mba mmaze okuteeza kitogi bamaliriza. Lwaki omuntu ayayaana okuwa, lwaki omuntu bamusanga ne bamuwa, lwaki omuntu asanga naawa
Jibata Zion movement. Zion movement. Unexpected, unthinkable. Obitegedde banedda. Kisuubirwa, kirowoozebwako. Tonza kirowoozaako wadde okyesuubira. Kijabuzi. Naawe tekiriiwo. Kale singa ali mabega kamera ndaba kuba yalagamba wankubidde ku simu? Nakubiddeko? Jo wankubirako? Byonna byokola twekubira? Kibayita unexpected. That is Zion movement. Unthinkable. Nkuwa ebigambo byotasuubira. Nga tobisuubira nga nfudde wadde obimanyi ne tobisuubira. Enamba yange esembayo ki? 627. Nze yange nagikutte. Kati jangu muzange. Eri makati muyiye esembayo ki? Tombuuza zi. Oli musiru wakati. Zion movement. Oli mulwadde eri 28. Naye sasa girowoozaako. Ate zange. Nze yange sigirowoozaako. Jimbuuzo gomu. Kankubuuze 28 plus 62 how ziba mmeka? Ate tuddabaawo naawe tudde mu Zion movement. Kakati Zion moyo kuba 28 no 24 28 plus 24 kyogambye. Ogambye eri wakati ngambe 20 0754 20 nze nakutte yange 2862 nti wabawo namba mukaaga 6D olinako 2 ninako 4 olinako mmeka 2 era yesembayo yeeri musajja kiwa obudde yandi bali 2662 neri 24 emotoka nsobola ogitwala no okay kwetuli oba nedda esimani obadde obuuza ki lwaki omuntu yandibadde aweebwa lwaki yandibadde awa lwaki yandibadde ayaaya n'okugaba lwaki yandibadde ayaaya n'okusiima lwaki yandibadde agamba bannange gwovuddewa lwaki? It's a question till end no begin. Waliwo omuntu akaaba naga nandimusiimyeko nandimuwadde naye sisobola omusanga waaliwo enamba ye nga no nowhere to be seen. Nowhere to be seen, but you cannot run away from yourself. Mr. Live, okuva gye tuvudde nabyo tugenda okukola zino episodes nze eyange esemba 62. If you are 62 you can divide 6 divided by 3, you remain with the 3. You can't divide no more. I am 3. All of you are all 1 in 1. I am 3 in all of you 1. Nyambote Mr. Live. Come live. Mama Dora. Dora mama. Mpaka Jessica supu katona atatenkanya kamere sikamere tulante nefumuli nti positive ghetto band ku mmere ene good band ngoli ku mmere tumulabu eri boti wali Black Vision Band. No. Blackman Vision Band. The Blackman Vision Band. Tandikirawo ombuli kyomanyi kyesimanyi tunyonyole. Blackman Vision Band. Omuddugavu. Ekirooto kyekitangaala mu bwongo obw'ekiddugavu. Ekirooto kyekitangaala mu bwongo obw'ekiddugavu. Ye bandi yo kati. Kubanga nkirabye wali bwe bannyingira kyendaba. Bwekisi kinene. Bagamba obeeranga empologoma ewuwo notabeera nawolovu gy'osanze. Obeeranga empologoma ewuwo notabeera nawolovu gy'okyadde. Obeeranga empologoma gye bakusanze n'olaba ebiwuka gye bivudde mpaka mu muntu ayenkana empologoma.
ngiye kukimenyamenya abantu baliyo kati bagamba naye mugezi tubamanyi nti goli mulonde omwoyo omusukulumu yongerako galiyongereko tokomanga ku kiwoma ogwenjawulo kadoma kyeki kadoma ndaba busima bubeere naye sabu nnyonnyola basi twasimanga kadoma ne batukuba embooko waki tayi tujja kwetema goza lwaki batuba batugamba ebyo mujja kwetema lwaki musima kadoma si wammwe lwaki omubisi omukyuzi obuwoomi eddekende awo enkomi abakusingako bajja bitegeera era bakuddize so bwensanga omuntu ono ngenda kubuuza ekibuuzo kimu tukomewo kuwe tuli omaze emyaka emeka ng'omumanyi sikundaba period obuuza nze oba obuuza oli gwe mabina naye soko kisazeemu okumpemula kisazeemu nange nakyayi legenda isoko kisazeemu ekyo okupemula kyeki ekyompisa ekyo soko kisazeemu kyogere kyowamanya nkijja kuddamu kabi kiddemu nga bwe nkyogedde oba oli musajja oba oli mwana oba oli kabaka oba weesobola ngambye eki maze emyaka egiwere 17 ng'erinnya Lokijaya nti liri wano terivaawo nyonnyola ekyo kyobadde oti lwaki njaga okinyonyole mu ddakiika entono nnyo abo batulaba eruliiso ebitontome wateekateeka tebiwoneka bikusanga buli wamu ekyo bwe nkinyonnyodde era byansanga nga buli wamu abaana kumanyanga lwa bitontome byo mu myaka emeka 17 mbadde mbiwulira obutakoowa 13 years ng'olota kino okutula nange nosogedde emitini egyo emyaka gomanyi nkugambye bwogamba nti bwokwata emyaka 3 ondabidde emeka gwekwata egijo ogigatte ku gyondabidde kyegambye kyova nti abantu omuntu akola birthday omwaka gumu nagikola emirundi 4 oluza lwaki aba yakubba birabo ekirala ki kubba birabo ekirala kiwedde lwonubira ku ekyo olivaawo ddi kubba birabo kubuzaabuza myaka yongerako kubuzaabuza bantu yongerako kubba bantu yongerako kwefuula mbu ndi muto oba nkuze period so birthday bera mu mpewo si mu musayi buli osanga ennaku z'omuzero mmeka birthday oli musiru birthday yange eya buli omu wali olabyewo ki mu kantu ako tunulayo wali 9th October ebeera ki eba independence kyogereko nze ndi mukulu sikusinga ndi mukuluko osobola okuneebuuza osomese banno ogambe naffe kyogereko nti bannange olunaku luno nkuze nduwulira nga 10 nga 9 ogw'ekkumi so si 10 ogw'omwenda oba obuze 9 ogw'ekkumi yes man oba mu gw'ekkumi nga mwenda Uganda bwe yeetongola abamu bawakana ende tunafuna bwetwaze simanya biki naye twabufuna njagala ombwire nga bw'okiwulira mu gwe bw'okitegeera bw'okuzidde nja kwambusa eddaala kwabo n'abatamanyi nange kyemmanyi nga si nga 9 ogw'ekkumi ekigambo Uganda kyatondwawo nga kyetengeredde lwe twafuna kodi gye bayita +256 kyogereko oli bagamba send me walipadem images pan +256 amisekolede abagambye eki ayenze mawe Jamaica seru Jamaica lulimi ajja kubagambye nti byonna binsindikire fayiro yange ku coordinate +256 ebera Uganda si Kenya. What is your country code? 256 plus why not you take up +256 jibata independence tulina jibata ini
Independence. Independence. Wekwate ko oli musiru. Toja ku siri musiru. Oli musiwufu. Omala okusiwuuka ng'okyawufukanya empisa deni ng'osiwuuka. Mukama ini munda. So which means buli mwezi ng'omwezi emyezi 10 ebibulayo 2 ng'ennaku z'omwezi 9 ebibulayo ennaku mmeka 51 okumalako omwaka. Bwetwafuna obwetwaze ne bagamba nti kati eyo bayita Uganda country. Ekigambo country 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 kitegeeza the one voice command. Weta president nagamba kill them pa save them secure them bring them babayita settle them mukakane babagambe we settle them temuli mu kill them okitegedde and damage them. Abakitegera balikiraba balikiwulira. Nsinze saawandika Bayibuli saawandika Kuruhani wadde Evanjiri. Twabadde ku mulamu wakyo okujja ku kino independence. Bw'ova mu independence ng'ofuna freedom to speak, to say, to act, to kill. No gamba you have a freedom to reach Rocky. Tewetaga card, not even a password, not even a menu. Buli awole akazindalo kanondabira. This is the only one pyramid for an artist. Omuntu awota munja kuyimba kino ni pyramid. Buli muyimbi okoma kazindalo. Ebizimbe buli alina ennyumba ekizimbe emmotoka eyakabi teyaloleza mu kazindalo. Tupaaka liri wayini bonna. Omugaso gwa kazindalo ng'okwogerera wano so seeno. Wala bagamba abakulu abagole mwetereze tebulwanira mmere akazindalo kumena agamba yo kono omulembe gwa barasi hakuna matata abaana beekubira gwe mulembe gwa bakyamu tukuba majama gadduse ensolo mu faamu gono omulembe gwa barasi hakuna matata abaana beekubira fasi gono omulembe gwa barasi oyimbye ebiwunya gono omulembe gwa barasi hakuna matata abaana beekubira dansi gwe mulembe gwa bakyamu tukuba majama gadduse ensolo mu faamu gono omulembe gwa barasi oba muzeego gwa kafuwako hakuna matata abaana beekubira dansi sinza kufuwako gwe mulembe gwa bakyamu tukuba majama gadduse ensolo mu faamu gwe wefuuyire Mr. Samson Samwiri nabbi Samwiri nabe Isa waliwo akayimba ke bannyimiranga edda nga nkaagala nnyo waliyo mwana Samwiri waliyo omwana Samwiri edda okamanyi ulira oba akayimba nno mu edda nnyo twabadde ku kiwama foofu oyimbe kasasiro kizibu nnyo kasasiro mwangu okusinga amazima toyinza fuwa amazima gange kasasirwa mukulu Samwiri twabadde wano kuliko independence kuliko nongamba kwata wanawe wanvumiza ti ndi musiru nempe enviiri ku mutwe owekiwalaata nange leero kijano mpitiriddeko leero ompitiriddeko gwekanawo bunene
wekebireri alabayo wano wamalabe kankuyigirize ekijirako sijja kusobola leka yanyiga wano wamalabe waliyo musajja Samwiri waliyo mwana Samwiri edda nedda inawe yamugamba nti ninawe yamugamba nti ngoyo kumpima omutwe ani gopima omutwe pima obwongo edebe terina musango na mwanyi zitaweze neziriko yapimye independence yes man insoko nyonyola ka hini ne independence omukalu kyagamba gunsingide ddala kyenva nengayira Maria biikira emirembe n'emirembe mama nsonyiwa bamalayika bonna n'abatuukirivu okisegedde ezeko mu Bible evanjiri Bible ye mwaleeruya aleluya kati nga ggwe yes man so mu evanjiri ewaffe evanjiri gibayita Roman Empire Roman biki bebayita akatuliki oli mu katuliki kano oba kano soko obuddemu ngendo sinzira okubaako nekyegamba loki soko obuddemu bubadde obutuli butaano kati mpaako obunaku wakasembayo nze nsomye okulaba kano kukamu akalala wenjogerera kano kabadde kakumeka kakutaano bayita pyramid standing kakavuma nedda ssebo ebannako ekivuma kireeta essanyu ekireeta ssanyu kireeta ekivumu ekivuma kireeta essanyu ekireeta essanyu kimalawo okunyiiga mukulu mukazi wo yanoba ddi mukazi wange anoba tonkuba bisiraani loki nkikuddiza owanobe nedda sikwagaliza wokunoba badde nsaaga saagala muntu yena kunjagala gwe mukisa gwenfunye buli ekyambala sikaati n'empale gwe mukisa gwenfunye mpozi ng'olaba nkugwanidde ng'oli mugaga okusinga bye neeganye abaavu mbawadde ono gamba amiina abaavu mbazizze ono gamba amiina nene amiina enene omwavu olifuka omugagga naye omugagga tolenayo bwavu baava mu bwavu abaavu mbawadde ono kuba mugagga omwavu waze lokirekalaye kusabira bintu bigenda kunemeza kutuukiza mulimu gwa mukama wange gwe yantuma nayamba ntya nga nkozesa okugulira ku batalina ngatto nga sirina wadde n'ekikumi bebayita ba saints Moses Radio yagenda agamba kale singa bampita Uncle Moses yana akasomero nga bakeeta wali eri bayita Saint Maria Goretti Saint Maria Goretti yawa wange emmere namulanga tutte emmere nasembayo kuba netwali ku Masaka Road ntugende wa embala agipromote twakuba enkeera nitugende wa ekidda walime mbalala natuwa emigaati ntikisitula newe twagiyita nagamba gigenda ku Saint Maria Goretti kusomera akawali awo okuva ku iziti bagiyita Buziga Munyonyo naye byonna byaggwawo akasomero kaggwawo byonna byagenda ku mulembe gwe abaana byali ayamba nabagende ne batuwa emigaati kwaliko Samekul twali bangi twali tuva kuba Kivulu nga tuva si Lwakitula bayita bata etawuni Lwakitula nga bono gamba tuli mu Buganda ekibuga ekikulu mu Buganda kyeki Kampala
Mengo simengo mu Buganda ngambye ekibuga Kampala ne ngamba nti olubiri olw'Obwakabaka lw'ekibuga n'ogamba Mengo papa w'emigaati kale uli ekikolwa ekyo no kyali mbaala kati netujja twali tukoze mutuwa so ekigambo kyange mba nkyogera nga nagwe ngamba wali wano nga bw'ogambye nti bitugedde bw'okuba ku mukono ogwa ddyo gukwata omukono gwa kkono gukube ku ddyo n'amaanyi okwate ne ddyo okola oti ojja kulaba nga kono w'amaanyi gy'oli kuba kwe kuli omutima ne bw'onoopika muno mulimu ekisa gwe mwoyo omwoyo gutudde wano omutima gutudde wano simanyi wuulira kyo kyoyogera oba wulira buwuliza I don't know gadde ngeza kumenya kyoyogedde omenya omaliriza ki omutima nedda guli mwoyo kuba tuli tuti guno mwoyo guno omutima okola bwoti n'okola oti okola oti right hand where is your yes man where is your left chest tosobola heart ekibatu kikwata ku mutima ekyadde kikwata omutima ekyakkono ne kikwata omwoyo line gwanga Buganda so omukono gwa kkono gwe gwawasa ogwa ddyo ate omukono gwa ddyo gukumanya okkono yes man ababimanyi mu bibuulira babitegeera nti nannyini ngoma emulemu okunyumisa neyagigula nga tamanyi gikuba naye akalenzi ewaka kayinza ogikuba nekabalaga lwaki bagiguze lwaki bagikola kubeta David zidde wano waliwo oyogedde ekikolwa ekyo kuba tuladde ku kikolwa kya lwaki omuntu ayamba ayaayaana tulaba ekikolwa kya Moses Radio kye yakola kwali kuyaayaana kuyamba na kuyamba kyeza gwe ku saidi yo kyekyo ekikolwa kya Moses Radio ekyasembayo ewange ewuwo kyali kyakuyamba kuyamba na kuyambagana kyekikolwa kye yasembayo okulaga kibaita be independent and get freedom. If you have independence and freedom, you can come and stand talk never gamba. Migati jino tujikwata ko tujitwale mbwana buli bwana bwa Katonda. Saint Maria Goretti wali eriku awali olubiri lwa oyo kabamba iguru omukama wa Itoro buzigawo ikali nebe nakatira kanoni yako tekali ukavao tosobola bizimbe ekyo naye kende zako naye nga ekizimbe kisigala mu birowoozo noddamu n'okiteekaawo ekizimbe ky'ebirowoozo kikuleetera okuzimba kye bayita Jeep Wrangler ojirabye ky'ebirowoozo yes man odagitunuulira y'amaanyi yasoka mbirowoozo gibalageeko please cameraman gibalageeko no gibalage nze ngambye olinga akasolo nemalayo statement zo no kasolo muje tokiraba ali mukwasa malooza mbu atukolera eno si yabadevo Katonda ne devo batulamu banoonye bw'okola ekya Katonda nga devo agamba agenda mu maaso kati ngambe Jeep Wrangler aliyita gimanyi na gimanya araja jikwata diripu shabadabara tulwaniranga ate kitta wammwe wakawadde oli mulamu nja kulwanyisa kitta mutabani wo mukazi wo buli kimu nga ugamba tukomeza kumpewo naye face mwenye soko mwenyemu ko tujja kutunanga bayekera wano ekyo ekisesa ddala kugamba okumwenya ekyo ekisesa wano saluti akasomero yes man kakati ahatudda kuki
Tonkwasize ndakubezo nogera ku Moses Radio buli naku enkutte kwa mujjukidde nga akatwali agula obuwunga agula omukyere nga twali akasomera ako nayo olwafa nakubambi kati obwana we yali adabirira ne Katonda agabirira eyamuleeta yaleeta omulala tusanyukiraawo kaweddewo akantu by'omumiro gwadde munene gwasembyeyo ne kaggwawo kaweddewo kkiriza akazi kaweddewo kasikazi wangambye akazi bagayo kanywero bagamba buy Uganda build Uganda onjogeza gundi buy Uganda build kasajja ka God must be crazy kuchuka kati God must be crazy chogamba mu ntanda ya Buganda mwali kekakola weka chonge chupe kasobedde iya kaziko kaweddewo naye wakakubya omumiro munene ogwasembyeyo nalabye ddala nga kalina okuggwa wamba obedde emibiro gy'okuba minene nandi kugobye ne okuba kale ngobera kimazima mazinze mazima walayi nina amazima okugoba kitumvu njogedde ku mumiro nga gulango bya lumiro odo gatwogera amazima gonjogeddeko gonna n'opima omutwe gwange obwongo gamba n'opima omutwe gwange obusiru mpaka mu bwongo obusiru mpaka mu bwongo obuzinga sinyize naye olwokubagaye nti okubya omumiro galaka amazima nno galuma linda kuzijukidde opali kumpa jaketi andeka naawe gamba ndeka ataka webale bwebale gamba kyenakuwaddeko ngaga wali n'ennyimba nyizimbye kuba mmwe abanfuna ano mu ngaga walamu nyonyono muli basiru nze manye buli toto buli dogo buli ayenonya yeeyiiya buli ayagala okuvaako kyayamba naye nga kiri positive amino welcome in blood clot bombo clot puswol liquor negative bleaching singo onzira mu Luganda apaja kuddira mutofaayo gogo not gogo bayita google to YouTube google G double O G google google God is good, good is God, G is G, G is G, Google is God, God is Google. Yes. Wakawanda b'emyaka emeka njagala wetulise kyenkubula kyonziramu ena musambo sisajerabira kuva mwaka ki najja makindi emyaka 7 emabega natandikira okukulaba tuli mwaka ki tuli mu 25 nakola emyaka 7 ne makindi najjamu emyaka nga gyesitamanya omuwendo atoyagala kuwakania myaka gyange bakujije nakuwulira zije nakulaba maaso ku maaso huyo star mama nalwala mu ku maaso manyi gansiwamu Ganda wange atitula wao soka fuwako mulusi namba nawe nyamba muno mukabi muno ddala siri muno mukabi bane mufwe manye kinde yafunamu obuzibuzi okuva mu covid olaba kati yagera nekowetabayo olabayo nange yesonulirawo obuzibuzibu okuva mu covid teriraba bulungi saidi eno kayiraba eraba ne buli ekiri eno saidi sikiraba buli ekiri eno saidi sikiraba kimala budde olaba nafunamu nenga kati eno buno olugate otuukayo tubasibudde katukome wano tubagala nnyo lekanekumusibula abantu naawe tukyalina okunyonyola wali emmotoka eri ebigambo ebiriko waliwo NRM ebintu bingi birya NRM and what kubaddeko NRM NRA CA kuliko AZM African Zone Movement then tubako ne Hip Hop Force tubako ne NRA NRM ne CA kitegeeza Constituent Assembly wakoze obwakabaka ndaba empura ja giriya
Heli Fred Selassie Rocky Giant. Wakaza waka kwa kunjogo kwa kunjoga kwa gawerangiridde gwe empura Jasa Fred Giria Hip Hop Force tugeragenda okwata ekigambo ekyo amuwedda nkulaba werangiridde empura sebo okweranga ekira nze ngambye neggo nangiride webale kunangirira okuva leero tulangirira legendary kuba empura nida sebo eyebera Ethiopia bamuta Emperor Haile Selassie awataddewo empura ja Fred Giria ngawo byogedde ojagenda obikwate bagenda kukunoonya werangiridde bannange naye mu hip hop oli empura ate ani afuga bagezezzaako emyaka mingi wateeka akalimi batuuka wano ne bakongoka babanga bazimba omunala gwe Babeli olwo baba baagala okutuuka waggulu bwe bati ng'ennimi zikyankalana nga baddayo walayi Mukama yagamba nayita bonna ne bajja nga bawoggana nembuzibwabuzibwa benjagala sibalaba ate besaagala be bawoggana ennyo nagamba akanzigalewo geeti kuba togamba nti buli omu yazimba omulongooti okutuuka ewali anaamusiima ye pulezidenti waffe wano nti buli omu akola byonna mu pulezidenti amulabeko just mulabi His Excellency Bobi Wine the President His Excellency the President of the Republic of Uganda Yoweri Kaguta Museveni anti bw'okoma wali ku His Excellency owoolesaawo Kyagulanyi Ssentamu naye kale kabuyongereko ka Republic of Emperor ja Fred Giria nedda nze bampita Giria Fred Rocky Giant professional apology naye waliwo Giria waliwo Giria Fred Tupac Rocky Giant mukitoke wali branize kati nera Tupac wali eyongeddeko nze kweyongera oba bebaagala osula ewange Tupac yafadde ate asula n'abafu oli mugenzi Moses mulamu asulawo Moses wedi emusirwa naye mpumya nnyo ebivumu bibadde bireeta ebitulituli singa buli wamu bituli bagamba nnyini ennyumba yamanye ebituli kati gwe kayumba kange badde osulamu gyebaleko kalesebunaye gyebaleko tudde ku faamu waliwo gundi gye basoose okundaga wali eyina ennimi omusanvu bagita kanabisa tiva kanabisa kika kya njaga oba ganja fani wakati wekibaita bushweed tubamu ne nachi ne chewu bibiri chewu ne nachi chewundira ne nachewundira chewundira yoyo choko binnyonnyole chewundira ye musajja yawasa na chewundira nga bono gamba nambi nani nekintu esumani so nyongerayo bali bategera okusinga ate babimanyi okusinga gubola bekomaawo coconut obidiko yes man ebyosonze mtu abirazeeko biyitawera waliwo ebinazi ebya Afrika ebya Amerika n'ebya Jama Caribbean yes man kati bino byebimu ku bya Caribbean tojja kulabanga bagamba bati oh mysterious girl I wanna get touched tonight bamutapita Andre bono gena ko mu bintu ng'ebyo ebinazi ojja kulabanga Shabba Ranks Robin na copy for your back up on the rider. Robin na keep odo up on the rider. Men like a pedani and come up a Baptist. They never there. Nti ujja kulaba nga ali kuli ate eri amabaana nga litambula. Nenga agamba. Robin na ndika bale na gaba. Nani nana. Geza bichoro. The way you love me tonight. Shabba Ranks.
Sebo. Sebo, limoyo. Hame segalele bipona nako pane raida. Adagalagalo pifane mako parida. Le magadada bidena from the England to the satisfied making a number India in an adidadi one and an in the compe. Oh, Jamaica. Mabina. So chengama nti ngabo no gama nti bogama video yamwe abantu banaba kula ku video yamulembe gwa balasi limba libamanyi nayo video yukola mu 2 mukanga ngero kyo bata water ices nga buli mazzi agali e Uganda mu Buganda gali ke ekiddo kirizo bagana mu 2 mukaga bayita water ices ngekwata Tanzania, Kenya, Burundi, Rwanda. Ye video ke yange eri mu mulembe gwa pesa ngeri mu Bob Marley nga muto nga flag ekoleti kati nze kuyo kusinika amanyo n'abantu abalina amaaso naye ngate no omusana tegubaagala emunyenye tebaagala nemunye omusana omwezi nemunyenye tebaagala n'ekire ekyeru walayi tekibaagala nenga bali okulwa kigalo kicho tegeeza stamp fingerprint ati manyogeze mbyabufuzi limatako nnyo koma naawe ngambye fingerprint kati what kale ndaga fingerprint empula Fred no tojja kunjerekera oli musiru sidde mugu eno bajira fingerprint not mu 7 puli eno baba kati ndaga no teka ne chiko choko kidde mugu oli musiru echaye kidde mugu okubiri ngambe teka no fingerprint yo choko kidde mugu okubiri don't put mu 7 print put fingerprint damu kiri ekyo ogwokubiri ogenda kunda bakanvaamu oli mazi kiddemu onotero kaba maziga kaba tose gwatatya newe kanga lekunda kanti atendi wewe nnyo tolina wewe newe kanga deregire kanawe oli wule si wewe Johnny Wulo oyo muyimbi wule si Johnny ngambe wule bali abalike banenga kibaita fingerprint akitegedde ti yo yakitya kukalengedde nawe teka mbakuba guna nange nandogedde usanga kyandigudde nawe nondako otekawo fingerprint kulwa mazima gange byowulira oli musiru labwagitadde ate nze nteeka muyiyo oli musiru kati era ne bankugatte ono mulina balinoonya bano ebikubo ebiti yes man so tuli ku independence awai twafuddewo mangu naye wano we wakulu independence kitegeeza okuwulira eddembe mu ggwe n'ogamba leero Sande buli omu akola Sande kyemugamba teriiko menu teriiko ki buli omu akola olwokutaano Friday kyerumukola ki kyerumugamba buli omu akola Monday kyemugamba olwokubiri olwokusatu olwokuna Friday mugamba Friday eriyo akabaala olwomukaaga eriyo embaga ku Sunday eriyo beach zenaka ezo omuntu nokola ennaku nnya perfect Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday okime ku kyaliiwo Saturday wabe wa kukima ku Sunday mwena mwegatte gwe yankimye ku lwokutaano neya kukimye ku lwomukaaga kati ku Sunday atwala ab'omu ng'asobola obikola byonna yebaita weekends abanafu basigala weekend week means omunafu end abanafu basigala abamanyi basomoke abanafu bakola okuva ku Monday mpaka lwakutaano abakoze okuva ku Monday mpaka ku lwokutaano ne batandika era mu wiiki yemu ne bagamba ku lwokutaano kikadde ku lwomukaaga jindi ku Sunday ku mazzi either mulungo freedom lido naye balikuwa na mutima mulungi nakulabaawo ku federation ng'olina omuyimbi gw'ofuwa akasente naye ate bannayuganda balabira kumpi bannayuganda kyebakuliriza info ky'okuliriza gwe omutima gwakozesa ng'ofuwa akasente omuntu ate bakuliriza sente wazijja eno simala weeyambula ku stage sente n'ozijja eno mu bokisa y'omunda ng'akati ebitegeeza ati naye otujja kuddawo okay 1 minute legendary yes man
tusiibwe. Mpozi bene betwogedde betulabye kubadde kusaaga ne bagamba nti okusaagasaaga kukutuusa ewaka naye mwene mwaga otuuka ewaka musigala bamu mubuze. So bene betwogedde kusaaga naye ate mulimu amazima mugwe. So you give it time, take time, replay, share, kuba betwogedde. Mpozi kyensembe kwe kwebaza okumpa jaketi eno eyampadde empale eno mulala alina kusanzo na jaketi eno twanti bifaanagana. So no si mukisa, kitegeeza nti bye tukola Mukama byongeremu omukisa nti bw'oba ompadde ekintu ojja kusanga nnawo kino kola mazima wampale jaketi eno. So nsaba mubeere ku mukutu gwa Mr. Live MR, kitegeeza music revolution. Bw'ogenda bagamba MR means music revolution.